Ampuliza tutandikidde katono nnyo nga president ava eruwero, katono nnyo nga president ono ava eruwero atasobola kubeera nga olaba convoy eya president nga ava eruwero. Soko ogirabeko katono nnyo bwe tumala okulaba ku convoy ya president nkutwalirawo direct wali eri ehoima ate olabe omuliro ensasage. Kakati nno sooka weerabireko katono nnyo president nga akomawo olunaku olw'okwosajjo. Kakati ate twolekere wali eri Hoima site kitokote mukwano gwange ampuliriza. Kalule, bombo kalule. Ajo mkulu yaja. Mkulu yaja. Omukulu yakomyewo. Omukulu yatuse. Yogeta away. Ampuliriza muna Uganda wenna ali ku AKTV. Tumaze okubeera nga tukomawo live wano mu kibuga Hoima. Olunaku olw'eggulo lwabadde lwakuumulamu president mwamulabye mwenna yawumuddemu, era naffe ku AKTV twasobodde kubeera nga tubawa waka yenna kubanga twabadde tuwumuddemu wamu ne president waffe. Naye nga bwenjogera olunaku olwaliro twamaze dda okubeera nga tuyingira Hoima, era kyolaba tuli Hoima live nga president essaawa yonna agenda kubeera nga ayingirawo. Katono mukwano gwange ampuliriza, tusuubira ekyabadde eruweero kigenda kubeera nga kiddamu wano nga bwolaba tuli live wano mu kibuga Hoima tukiyingira. Naye nga mukwano gwange ampuliriza, njagala okimanyi tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa, wadde tuli Hoima, wadde tuli Luweero, wadde tuli wa olunaku olw'okwosenkya tugenda mu Arua, ekibuga Arua oba Arua City. Kati mukwano gwange kino kyekiri ehoima, naye katono nnyo nga tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa. Kansoka nkulaga ku bino katono nnyo ebyaliwo mu campaign president we yasema tukira okubeera nga atibwa nkuzeeyo live ehoima olaba ate kigenda maaso. Abasajja obakutte mundu ab'amagye baagala kukuba eno uniform si eya bulijjo era si ya wano bali redde okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu essasi. Sibakooki nze bali redde tunulira enkofiira omukulu oli gy'ayambadde asembayo eri ya bbulu ya ggwanga ya Uganda oba si ya wano. Abasajja bali redde okutta Kyagulanyi. Yes, lengera position abasajja ze bakutte bali redde okutta engeri gye bakuttemu emundu bakambwe bazibu bali redde okutta eno Uganda. Tuli mu campaign oba lutalo. Ampuliriza ebyo bye bimu ku byaliwo mu campaign ezaaliwo omwaka 2021 nga tugenda kubeera nga tulonda akalulu k'obwa president akaaliko vaawo mpitewo, era bannayuganda bangi mu campaign zino baafirwa obulamu bwabwe. Abo abasobeeyo mu 50 okusinziira ku General Museveni bw'atyo yavaayo n'alumiriza era n'awa ne bwino n'agamba nti bonna battibwa, abaabatta be baali abakuuma ddembe. Wano waaliwo vaawo mpitewo, waaliwo okuyiwa omusaayi, waaliwo okukaaba, waaliwo okulya n'okkomba essowaani. Wabula ng'ebigambo bino binawe mbyogeredde nga bannaffe bangi baafa, era nga balala bangi baasigaza ebisago eby'amaanyi ennyo, abalala baasigaza obulema, abalala bizinesi zaabwe zonna zaafa, abalala nakatoli wenjogerera paka essaawa zino bakyali makomera. Mukwano gwange ampuliriza, bakyasibiddwa. Kati mukwano gwange ampuliriza n'obwombeefu kusa video eno gimpeera ekigalo ompyo subscribing ku mukutu gwaffe kankutwale live olabe ekifa ehoima. Kino kiri Hoima essaawa zino zennyini wenzijidde ku mpewo nga president ali mu kkubo anaatera okubeera nga ayingira mu kibuga Hoima. Nkugambe nti olunaku olwaleero banna Hoima bamulindiridde oluvannyuma lw'okuwummulamu olunaku olw'eggulo nga tasobodde kubeera nga atambula, ate olunaku olw'enkya lugenda kubeera lwakuwummula, wabula okwosenkya ono ayolekedde kibuga ekya Arua nayo abasaleko agende nga annyonnyola bannayuganda ebigambo ebyenkizo oba olyawo ebibazaamu essuubi n'okuwabulira nti akyali kumulamu, wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala eddala ehoima. Sooka olabe bino katono nnyo ebyabadde eruweero okomewo nkutwala ehoima live.
nabo baagala okweyagalira mu nsi yaabwe, nabo balina abaana batasoma, nabo balina abakyala abafa nga bazaala, nabo balina bamaama baabwe baagala babeere bulungi, balina bataata baabwe nabo balwala, nabo obwavu bubaluma, nabo banyigirizibwa. Mwalabye baganda baffe abaafiiridde Somalia, waliwo ne gwe nalabye nga baamuwamba Somalia nga tasobola kuvaayo kubanga ali eyo akolera Museveni business. Tetulina lutalo n'abantu abo, ne Museveni ali mu business. Muze mulaba abasirikale, genda kowa ne bombo olabe ba veterani abakosebwa mu lutalo bali awo beewalula, abalala tebasobola nakwetwala mu kabuyonjo, naye sente zaabwe zijja mwana waani be bazigabana. Mu abasirikale abali wano abatali mu uniform, mumanyi kye kitegeeza okufuna deployment, mumanyi kye kitegeeza okufuna promotion, naye bali abalabisa amannyo buli wajja bamuwerawo nyota. Mumanyi gwe kitwala okufuna omulimu, naye bali bazaala omwana ng'orede alina omulimu. Mbibagamba mmwe, njagala bibake mu bwongo, muli etugamu ekangaza omusango ngwejjeeko. Nga sinnamaliriza, muze mulaba obadi bwe bakola, muze mulaba obadi bwe bakola mu kati bomu. Kakati lino nzazze, kakati bwe mbadde nzija wano, poliisi etusindikidde ekiwandiiko oluvannyuma lw'okufuna information mu embassy ezimu ku z'Ebulaaya di gavumenti ya Museveni baali bapulaninga okunkolako obulumbaganyi bantemule nga tuli e Kabaale. Mumanyi bulungi baganda bange, Museveni ne mutabani we kye bampulaningira. Bagezaako okuntemula nga tuli mu Arua, essasi lyakwata driver wange Yasini Kawuma era twamuziikadde Mawokota. Bagezaako okuntemula, essasi lyayita wakati wange ne Zaake nga tuli e Budondo. Kaakati bayisiza ekirangiriro, bayituwandikidde ekipapula mbu batwategedde nti bateralisi bajja gezaako okutta Kyagulanyi. Kale enkuŋŋaana zino muzireke. Museveni ne banno yemmwe bateralisi number 1. Manyi bulungi nnyo gwe ne mutabani wo kye mumpulaningira. Baganda bange njagala bategeeza abo tebatunuulidde nze, tageti yaabwe ye mwenze Jesse nyimiridde mu kkubo lyabwe, yenze mbalemesa kubanga ngamba abantu bange temugenda bafuga lubeerera. N'olw'ensonga eyo balina omupango ku bulamu bwange, naye njagala okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayeekera banno mukigeze. Abasajja bo bakozi ba Uganda, tisi bakozi ba Museveni mwana, nze mbawulire. People power, our power. Abo bonna mu bagambe nti bakozi ba Uganda si bakozi ba Museveni. Mwebereremu muganda wange, temuli bakozi ba Museveni, muli bakozi ba Uganda. Muliro okuuma bana Uganda n'ebintu byabwe muganda wange, temugezaako okukyankalanya muntu yenna. Muli bakozi ba Uganda, temuli bakozi ba Museveni muganda wange. Ampuliriza natandise dde okulaga ekifa ehoima ku gurawundi, abasajja gye bali ku gurawundi, abasirikale, abapoliisi, ab'amagye, abambalidde emigemera wala, bonna nga bali awo. Mukwano gwange ampuliriza, tetumanye babazze ku providinga security oba bazze ku kyankalanya, naye nga ku ground we bali. Wabula njagala ojjukire government yava netegeeza nti mwami Museveni talina bukuumi nakamu bwagenda kwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu campaign zino zagenda atambulamu okuzuukusa abantu be n'okubeera nga bajjukiza obutava ku mulamwa n'okugula offices ez'ekibiina ekya National Unity Platform. Kaakati nno tulaba abasirikale wadde nga ku ground kwe bali, abo abali mu leeya ku ssaabo abali mu byambalo. Kyokka nga ate kino kyaviiriddeko okubeera nga bakulu bakubagana empawa bo bennyini nga bagamba nti Mwami Kyagulanyi bwabanga alaba abasirikale ku ground eyo njali nga tabeesiga tabeekakasa ngalaba bakutte emmundu wadde nga bali mu ngoye za bulijjo mbu agende ku poliisi alope. Akatambi ako ngenda kubanga akakuwa mwaka waffe addako nkunyonyola story eyo enamba ku nsonga eyo kireesewo okusika omuguwa n'obunkenke. Mukwano gwange ampuliza kankuzeeyo ku ground katono nnyo, kuze ku ground olabe ebifa ku ground, naye nga sinaba kubeera nga nkuzayo katono nnyo
kansoka nkutwaleko wa Hajimiti tuveyo tukirire Hoima. Nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 ebifaananyi bino byolaba biri Hoima live mukwano gwange mpuliriza bwe bati ba foot soldiers bamaze ddo okubeera nga bayingirawo ku ground era nga president Kyagulanyi Ssentamu bamulindiridde essawa yonna agenda kubeera nga alabikako mukwano gwange ampuliriza kale nno kankwa amaloboozi agawafa Hoima ku ground kwennyini nnyini tusobole okubeera nga tutambula ffena mu video yaffe nkusaba gimpera ekigalo nga bw'ogoberera ate president essawa yonna ogenda kubeera nga naye omulabako mukwano gwange wano tujja kubeera nga tumukutuusako ne speech ze zonna ng'ayingiddewo. Gaza,
kati mukwano gwange mpuliriza abantu bangi ne bavaayo ne babeera nga basamwasamwa n'ebigambo nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagenda okubeera nga atalaga Uganda tagenda kubeera nga afuna abantu oba oliawo abantu bamuvaamu naye kisinza okubeera nga kyewuunyisa obanga kyeraliikiriza n'okubeera nga kijjayo abakungu abamu mu gavumenti okubeera nga bakubagana empawa naddala abo abawagira NRM kugamba nyina obutambi bungi olunaku olwaleero ngenda kubeera nga mbukuwa bano nga balumaŋŋana nga batandise okubeera nga beesongamu ennwe nti mmwe mulidde ebintu bya bannayuganda okubeera nga bannayuganda mubaleetera okubeera nga beeyaguza lujjo nga baavulu nkupe ne basigala nga tebalina kye balina byonna mbikuleetedde mu vidiyo yaffe edda kugenda kubeera nga obifuna mukwano gwange nga tutambula ne Haji Miti omusomi w'eddwa gwalina ekizibu teweetuulako kakati nno embeera eno eya Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga atalaza Uganda yonna eviiriddeko abantu ba NRM ku ssaabo abawagira General Museveni okubeera nga beeraliikirivu n'abo abaalya ssente ze ne babeera nga bamusuubiza nti omusajja ku ground taliiyo ali Kampala wokka mukwano gwange mpuliza byamaze dda okubeera nga bibadda ku matama ebigambo byabaweddeko dda kubanga njagala omanye nti mwami Museveni tabangako naye musiru abantu banazze bapokera omusimbi n'omusimbi gw'essente okubeera nga alwanyisa Kyagulanyi Ssentamu bamugye ku ground kakati abantu bano nga bamukakasa nnyo ng'omusajja bamumala mu bantu ng'omusajja batakyalina lugendo ng'omusajja batakyalina mirandira n'ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa bw'atandise okubeera nga atalaga Uganda kino kireetedde abantu abamu okubeera nga baswalira ddala abadde balya essente enkya n'eggulu nga bakonkona mu Museveni buli lunaku okubeera nga bamusaba ssente naye nno njagala nkubuulire ekintu kino Kyagulanyi okubeera nga atalaza Uganda yonna President kiraze ensi amaanyi galina oba oliawo nti singa yakkirizibwa n'okubeera nga akuba kampeyini yandibadde ate owanjawulo nnyo n'okubeera nga asingako wano kakati no mu ngeri y'emu njagala weebuuze lwaki mwami Museveni yasazeewo naleka President Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga atalaga Uganda yonna kitegeeza nti bano abaalya ssente abazze nga bamulyako ssente abazze nga bamusaba ssente ayagadde alabe bakola oba tebakola ayagadde abakube mu ttooki nti omusajja kamuleka atalaaga Uganda yonna ndabe bano bazze basaba ssente enkya n'eggulo najja nga azibapokera najja nga azibawa ez'okulwanyisa omusajja ne bamugamba ku ground yaggwayo dda kakati wabanga yaggwayo kamuleka atalaaga Uganda yonna ndabe ddala ssente zange mubadde mulya za bwereere oba mubadde muzirya nga n'omulimu mugukola kakati essaawa zino wenjogerera abantu bano batandise dda okubeera nga beebwalabwala buli omu ayogera asonga mu munne buli omu beeruma bwerumi ng'obwana obw'enjala nkugambye nti obutambi mbuyina ngenda kubeera nga mbukwa mu vidiyo yaffe eddaku gwe beerako tovaako bwe tunava mu sipiiki ya President Kyagulanyi Ssentamu ke katambi ke tugenda okubeera nga tusembyeyo okakase era olaba abantu engeri gye badde balyamu ssente n'okubeera nga kati beerumiriza nti gundi yalya ssente nze sinze yalya ssente era omusajja yabalema amaanyi geeyongera bweyongezi kubanga okusinziira gyetandikira embalala n'agenda Fort Portal n'agenda Kasese n'avayo n'agenda mu bitundu bya Eastern eyo Mayuge n'agenda Busia n'agenda Mbale n'avayo n'agenda Luweero ate mukwano gwange mpulize Luweero kyasusse kakati essaawa zino wenjogerera omusajja yolekedde Hoima twagala tulabe Hoima bo bali batya abasajja ssente ze baabawanga okubeera nga balwanyisa mwami Kyagulanyi bazikozesa bulungi kakati essaawa yakulabisa bulabisa ffe ekigenda mu maaso tugenda kubeera nga tukikola wano ku EKTV mukwano gwange mpuliza mpaka enkuŋŋaana zino zinabeera nga ziggwa wabula olunaku olw'enkya era n'olwakuwummulamu kyokka nga ate olunaku oluddirira tugenda kubeera nga tulere mu kibuga Arua tugenda kubeera mu Arua City tusobole okubeera nga mukwano gwange naye ofiisi za NOP ziggulwawo President asobole okubeera nga ayogerako n'eri abantu be mu kibuga ekya Arua agange nze masamega omuzinda onanyini bwino okubeera nga mbadde okubeera nga nkutembeta mu nsonga eno mukwano gwange mpuliza nkusaba video n'obwombefu jimpere ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe tubeere nga tutambula ffenna mu mwaka oleme kubeera nga osemba oba nga osigalira amawulire nga gano obeere nga ogafuna buli lunaku olukya tubeerawo mukwano gwange mpuliza nakugamba nti channel ya muntu wa wansi gwe yakolamu omubede atagala struggle wano oli wakya mukwano gwange mpuliza n'olw'ensonga eyo nakunkunye dda anyigirizibwa yalina okubeera ku channel yaffe eno tusobole okubeera nga tutambula ffenna munnange bukokolo n'obukokolo anti bubeera bugeyana mukama akumata 12 twalagane mwakaddako bye bye